bagezezzaako okuteekawo ekifaananyi ne balimba oba ne beerimba nti bantu ba muwendo nnyo, kireetedde Abanyarwanda okuba nga buli kimu bali mu kibajjako naye nga beebase. Waliwo abantu bangi nnyo babalimba nti be bali mu gavumenti. Tosobola kugamba nti gavumenti ogirimu nga bw'oba otambula omuntu akutunuulira bw'ati ku maaso n'agamba leeta endagamuntu eyo, nga bw'oba olina omwana wo ayagala okugenda okusoma ebweru bamugamba tojja kufuna passport, nga bw'oba olina ekibanja buli muntu yenna yenna akitunuulira n'agamba ekyo saawa yonna. Kati okusookera ddala neebaza abantu b'embiko okubanga mwazze mwafiisizza akadde ne mujja. Nkimanyi nti kino ekitundu kirina ebyafaayo bingi nnyo. Okuviira ddala mu mwaka gwa 1926 waliwo endagaano ezaakolebwa n'abafuzi b'amatwale nga waliwo abantu abaali bava e Rwanda ne bajja nga bazze okukola mu majaani. Endagaano ezo abantu abajja tebakola ki? Tebaddayo. Kiba si kya bwenkanya omuntu okumugamba amaze emyaka 10 wano tisi munnayuganda. Nga Uganda gye twogerako yatandika mu 1962 era nga abantu b'embiko Uganda yabasangawo. Uganda gye twogerako yabasangawo. Abantu b'embiko kino simanyi kino kitundu kya Buganda oba kakati lina ettaka, obutaka buno nga n'ennannyini bendo lino Ssaabasajja amanyi bulungi nti bano abantu bannayuganda era bantu bange nga bali organizinga, naye abantu abagezigezi abaali balina ebigendererwa bwe bajja mu 1995 ne bagamba nti abantu b'embiko mwe temukwalifayinga kubeera bannayuganda. Kyenyamiza nnyo. Era Omunyarwanda ali wano nze mbamanyi bangi nnyo. Wano wandibadde nga wajjudde abantu bangi, naye tulina abantu abali mu gavumenti abali mu kulimba abantu baffe nga babatiisa okwogera ku bintu ebibakwatako. Olw'okuba bo balina obufu obutonotono bwe baafuna. Bonale bombidde yatera okugamba nti omuntu ayimirira ku kiswa naye ng'amanyi nti tali ku nsi naye titali ku ttaka, olinnyeko bulinnya naye ng'okyaliwa ku ttaka. Ekyo kyekintu olwaleero kyenjagala tubasomesa ensonga ki eri mu kututambuza nga tutalaga eggwanga lyonna Uganda nga tumobilizinga Abanyarwanda nga tubagamba muve mu kwebaka mulwanirire eddembe lyammwe musobole okuzza ekitiibwa kyammwe nga Bannayuganda. Ensonga enkulu etuleese wano embiko kwe kusomesa Abannayuganda Abanyarwanda Uganda be yasanga wano nti muli Bannayuganda abajjudde era abalina okufuna buli kimu Munnayuganda kye yandibadde afuna. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiraga ensonga zino ze twogerako. Omanyi mu
mujja kunsonyiwa abantu mu Afrika ebintu by'ebiwandiiko tebatera kusoma nnyo. Kati abayina omukisa okuba nga basomye ne batandika okugenda ng'ebyafaayo babikweka babiteekako enfuufu olw'okuba balina ebigendererwa bye baagala okutuukiriza. Abanyarwanda mu Uganda wabaddewo enkola eyagala okulaga bannayuganda abalala nti bantu bavudde mu ggulu ne bajja ne bagwa mu Uganda, oba bavudde mu nsi endala ne bajja ne babeera mu Uganda. Nga ebyafaayo byonna byonna okuva 1920 1910 okutuukira ddala ku 1962 eggwanga Uganda we lyafukira Uganda nga babitaddeko ki ettaka, era ne bagezaako okunafuya abantu baffe okutuukira ddala okwekyawa ne babeera nga tebakyagala kuyitibwa eggwanga ly'Abanyarwanda. Era omuntu Omunyarwanda ng'atya n'okwogera olulimi Olunyarwanda singa aba ali mu public oba mu ofiisi yonna ng'atya nti bajja mugamba nti gwe obadde ogamba ki gwe Kanyarwanda gwe. So kiki kye njagala okubagamba? Waliwo ensonga bbiri enkulu olwaleero ze njagala tutwale. Ekisookera ddala ekintu kye bayita obutuuze, ekyokubiri ye identity bwe buwangwa bwo. Obwo obuwangwa bwo Katonda yabukuwa nannyini ggulu n'ensi. Bino ebya citizenship bino ebyobunnansi Katonda wakutadde. Bano abasajja bamu n'abakazi bayinza obiteekamu olukwesikwesi oba okubibuzaabuza, naye Katonda yakutonda yakuwa kikyoli. Ffe tuli Banyarwanda, obwo bwe butonde bwaffe. Era omuntu yenna yenna abeera ayagala okuggyawo ekifaananyi kyaffe tujja kumwaŋŋanga okufa n'obutanyagwa. Wabaddewo abantu abagezaako okubuzaabuza abantu. Abanyarwanda eryo erinnya si ddungi, mwekyuse tufune kino mukole bitya. Nedda, tewali alina buyinza bunzijjako kifaananyi Katonda kye yampa. So tugenda kugoberera kiki ekireetera omuntu okubeera omutuuze w'eggwanga, ge mateeka. Ensonga zino tuzitambuddeko okumala ebbanga okuviira ddala mu 1996 ng'Abanyarwanda. Ensonga eno etandise ovaayo ng'abantu batubuzaabuza. Tumitinze pulezidenti emirundi mingi, ng'era pulezidenti tumuwa ensonga eno tumugamba abantu baffe baba amapasipooti, abantu baffe babakola bwe biti, babalaba ng'abatali baggwanga lino. Naye nga buli we tugenda n'abantu abamu be tubadde tutambula nabo nga basaba mirimu, basaba na ssente, era byonna n'abibawa nti ffe bwe tuwa emirimu ensonga eno tugenda kuba nga tugimaliriza. Emirimu n'agibawa, ensonga n'esigala mu ddiiro. Okutuukira ddala okumenyaamenyamu ebigambo bino, okutuukira ddala lwe nafuna essimu okuva ku muganda wange omu aŋŋamba ayagala nfunire passport. Omukazi omu yali ekyenkwanzi. Oyo omukazi ne mugamba naye bino ebintu ndigenda kukomawa, sijja kubeera mu internal affairs nga ntambula nyingira ntambula. Tulina okufuna solution eri permanent. Tulina abasajja abasomye, tulina abakazi abasomye ddala ddala. Abanyarwanda tubuliddwa solution y'ensonga eno. Kwe kinava nkubira muganda wange Honorable Dr. Mukasambidde nga munnamateeka omukulu ate munnabyabufuzi omukulu mu ggwanga wano, ne mubuuza Honorable kiki kye tugenda okukola. Okay, sorry, waliwo kye mbadde neerabidde. Omukazi oyo twali tugenda ku Lwakutaano, ku Lwokuna
ne baŋŋamba omukazi eyabadde anoonya paasipooti olw'okuba nti yali atonze gundi ekibanja kye esente zonna ne bazimulyako mu internal affairs n'asigala nga talina kyali n'akwata amafuta n'agayiwa ku nnyumba abantu 10 bonna ne batebengera ne bafa. Ne ŋŋamba nze ng'omukulembeze Magulu Nyondo bwe yateekamu obwesige era Omunyarwanda ali proud ne ŋŋamba we must get a solution for this problem. Tetugenda kubeera nga tuluzinga Abanyarwanda nga beeyokya nga waliwo abantu abali mu kubuddiisa community yaffe nti buli kimu kiri bulungi. Ne nkubira omusajja oyo mukulu Mukasa Mbidde ne mugamba Mbidde tyesewo nkwagala inekizi oba Abannayuganda tulina obuzibu bunene gye tuwangaalira mu ofiisi awantu wonna saavisi twandifunye tetuzifuna equally olw'okuba ndi Munyarwanda. Wano okutandika okulonda 1994 neewandiisa okulonda CA era neetaba mu kulonda CA neekola constitution era Abanyarwanda abaaliyo baakola bulungi. Omu ye Gadi Gasatula, Shimye Sebuturo baali mu CA ne bakola amateeka. Emmanuel Kirenga the late ne bakola amateeka aga Uganda ng'erimu n'Abanyarwanda oba giyite national constitution nga seerabidde mu tribe oba community tribes eziri mu Uganda tetusukka kifo kya 22 webale nnyo. Kakati bwe mbeera Banyarwanda in Uganda nenyanjulira omuntu nti njagala ekintu gundi naye ndi Munyarwanda n'agamba sookodde wali temuba bwenkanye. Mabegakaawo 2017 nafulumamu wano nga ndi mubulizi wa njiri actually nfunye olugende Kigali nentuuka ku immigration office neyanjula naye officer naŋŋamba gana amanya oli Munyarwanda nze ndi Munyarwanda tate Rwanda owavaayo ddi nze tombuuza nti navaayo ddi nze ndi Munnayuganda Omunyarwanda aga wagendayo ddi konze mbuuza baakuzaala ddi kubanga nze ndi Munnayuganda Omunyarwanda nkugambyeko nti natolokayo juzi ndi Munnayuganda Omunyarwanda nagamba bino sibisobere nanyongera ku office eddako naye ng'olwaba ku layini bampiseeko abantu 5 nze nzize ebbali saavisi sigifunidde mu budde bwe yanze ebbali nze nesifaayo kubanga nawulira nga nina right okweyogerako nti ndi gundi nina eggwanga ekitali kibi okubeera Omunyarwanda. Bwe yansindika ewaddako yalowooza bwe ntuuka eri njakyusa statement. Bwe natuuka eri namubuuza sibu nemweyanjulira nti njagala ebyangombwa ebigenda e Rwanda oba ebiwandiiko ebigenda e Rwanda nti ngaani nti nze gundi naye nti oli Munyarwanda konze ndi Munyarwanda nnyo naye we Uganda omuzaale agamba kijja kitya netukyusa ne tudda ne Munyarwanda lwitwali twogera Luzungu nayogeramu Olunyarwanda nanga nze ndi Muganda konze welcome ndi Munnayuganda azaalibwa mu Buganda naga nti nange ndi we Nazigo konze weebale nnyo agenda okwogera ekyalo wane Nazigo nga mmanyi nawo ne mugaa kati onyima oti ebiwandiiko ebifuluma eggwanga ate nga siri muyeekera w'eggwanga nagamba kankuwe papula bye ogende naye nendaba okusoomozebwa okujja kubeerawo eri omuntu yenna kakati nendaba nga ofiisi gy'oyingiramu yonna ssebo naawe nnyaba ampuliriza nti ebbanga lituuse muganda oba mukulu wange abadde agaa nti ekiseera kye kino
uhagarikiwe n'ingwe aravuma kati tubadde tulina omukulu nga bagamba abasajja ba Museveni ne tuyitawo naye waliwo atalimanya Museveni waliwo atamanyi gwe kubanga tumulwaniridde kyekiseera kyaffe tugolokoke twerwaneko nga Yusufu akyaliwo eyamanya Farao ye Museveni atumanyi ategedde nakkiriza ne tuyingira ne mu constitution si delegation bateekateeka ne banoonya buli ggwanga wano mu Uganda ne baliteekamu abaluulu tulina abaluulu b'e Uganda tulina abaluulu ab'e Congo tulina abakonzo b'e Uganda tulina abakonzo b'e Kenya abini b'e Congo tulina abasaamya b'e Uganda tulina abasaamya b'e Kenya tulina abapokoti tulina abasabbeyi abe Uganda tulina abapokoti b'e Kenya tulina abasabbeyi b'e Uganda bonna bawuliriza olulimi lwaki omunyarwanda lwaki gwe balondo twali tubaddeko abayekera ba Uganda bonoonyereza mubaziza bamenya amateeka mu Uganda oyinza okwesanga tetukwata wadde kya 10 ekyokubiri wadde ekye10 tetuli mu bamenyi b'amateeka naye lwaki tumibwa eddembe lyaffe okubeera bannayuganda mu Uganda okubanga buli mulimu bakwaniriza n'okola naye bwe bituuka mu buweereza n'ososolebwa balungi mirimu babikulya kata bategedde nti balungi mirimu babikulya obuweereza tetufuna tukozesebwa bukozesebwa ffe tetuli kisiimuula ssebo kyebamaze okusiimuuza ne basuula eri emmanju basebo ne banyabo 22 waliwo national registration y'abaana abato noze exercise yatambula mu Uganda yonna nali wa mukisa nali wa ku local government ne supervising abannira abaali baregisteringa abaana abato abannira bwe bajja batandika okubeeramu abasosoze muganda nge David Kyada agamba nti tulwanyisa tribalism wabula abalala waliwo abamukulaakulanya bwe batandika okuwandiika mwalimu ofiisi omu eyali kompyuta yali awandiika n'atandika okugamba ababana si Banyarwanda nemuwulira olw'okuba nali supervisor waabwe owoku ground natandika okumuwuliriza nemuwuliriza bulungi nempulira ng'asosola nti ababana Abanyarwanda tebawandiikibwa okufuna ID zaabwe nemubuuza nti kiki lwaki tebawandiikibwa si Bannayuganda kyokka nze mukamaawe n'angamba abo Banyarwanda tebateekeddwa kuwandiikibwa nemugamba please kakana olina wano kompyuta n'essimu kati ennaku zino kwebiri tugende mu national constitution tunoonyemu ekigambo Banyarwanda bwe tekiri mu groups ezikola amawanga ga Uganda nze nja kufa wano ngende sijja kuddayo kuweereza bonna mu Uganda yagamba tekisoboka nemmanya nti ignorance oba obutamanya oba abamu n'omutima omubi n'omululu n'effubitizi n'enge byebibaleetera ebyo olw'okuba alaba omwana w'Omunyarwanda alinga alabika obulungi okusinga naye nga si mulungi nnyo okusinga owuwe n'ate ne balabika obulungi tekyandimugyeko oba eddembe lye kale basebo ne banyewo neŋŋamba omusajja nti tugende ne tuyingira mu constitution yalina kompyuta awo ne tugibikkula ne tugenda mu kompyuta ne tugenda mu constitution ne tusanga mu mawanga mu Uganda Abanyarwanda 204 kakati abasinga mikwano gyange abasinga batukwatira eno mu butamanya ekirala nti empologoma bweboggola bwe nodda emabega ekulidde kyokola yimirira wakiri oyongereko nga bwe mukoze bakama bange mwebale kujja neyanzeege kimanyi ne wano ku mmeeza mu sitting room nga tetukoze eki tetuli era bwe buzibu lwaki Abanyarwanda baba mu passport kati ne mubulire ebyabaddewo bwe namala omubulire ebyabaddewo ne mubuuza kati sebo ekintu ky'oŋŋambye nkitegedde naye ekintu ky'oyogera kituufu kubanga
waliwo ekiseera ekyaliwo nga tinyefuuza ali mugoba Abanyarwanda ebuliisa bwe twagenda okulwanirira abantu abo okuddizibwako amataka gaabwe babaleke mu mataka gaabwe n'agamba abantu be bagoba si Bannayuganda. Era ne tugenda mu palamenti mpulira waliwo abantu abagamba ku bintu bya petitioni ebya palamenti. Twagenda mu palamenti ne tukola petitioni eyasooka nga owekitiibwa sekandi ye sipiika palamenti naliwo kweyo ttiimu. So zino ensonga tezaatandise eggulu ate ensonga ezo nze mbadde nzigoberera ku myaka gyange nali nkyali muto nnyo ne kati nfuuse musajja mukulu natambula ne bamuzeeyi abali mu bukulembeze nga buli kimu kye bakola nkigoberera ne mugamba olabika oyina ensonga gy'oyogedde. Omusajja ono yagamba tetuli bannansi era ne tupetitioninga bwe byagwa ne batugamba tugende mu kooti. Kati ne mubuuza kiki ekiddako tukoze eki? Nagamba nti kati ensonga ze tugenda okukolako ze nsonga eno biru already yo nagikola weeri kati tulina okuyita mu Banyarwanda tubannyonnyola ensonga zino tulabe ngeri ki biru eno gyebeera adopted Abanyarwanda badde mu constitution nga Bannayuganda abalala bafune ebintu bye balina okufuna. Era sebo owekitiibwa Honorable Mukasambidde gwe Katonda yakuleeta buleesi mu nsonga z'Abanyarwanda era ye gwe Omunyarwanda gwe tuyina kati essaawa eno eyatubuulira amazima, otherwise twali tutambula nga bamuzibe. N'olwekyo nkusaba ojje onyonyola abantu akawonvu n'akaga ku nsonga z'etteeka. Omuzindalo guno nkwatiraawo naye ate nkuzigeza ku nte kibi nnyo kuba ente kintu kirungi. Eriyo n'abatamanyi nti ente kintu kirungi. Kakati mmwe mukimanyi nti ggwe omumwa bw'ogujja ku bbeere lya nnyabo ng'oyonka oguzza ku nte mukimanyi eyo si ye court of appeal kati oyinza ogizanyisa eyo ye kooti ejulirwamu kasita omumwa guva ku bbeere lya maama gudda ku lyaki era ensi bwetyo bwetambula n'abaana n'abazzukulu bonna batambula bwe batyo. Ente nebawerera, ente nebaliisa, ente nebawa abakyala, ente tosobola kugizi. Era nze mpulirayo abazivuma ne mmanya nti naye tebamanyi bumanya ki ebyo tuli bigendamu nga muzzeeyo kubeera abatuuze mu Uganda. Tuli bibuulira kuba tujja kwetooloolanga amawanga situgenda kulekeraawo. Ne pulezidenti w'eggwanga no gwe mulaba yatandika abuulira abalaalo nti mulekeraawo ogoba ente nga munoonya omuddo we gumeze. Buli muntu afune ettaka waateeka ente ze ng'akyali muto. N'olwekyo tetugenda kulekeraawo na bino nga biwedde wajja kubangawo ensonga ezi tutambuza eggwanga. Tetugenda kuleka bantu nga tebateredde. Bali abasajja kye bategeeza nti bwe baakwata Buganda ne bagigatta Kankole ne bagigatta ku Gundi ne bagigatta ku Gundi ebyo ebintu baalinga baddira obwakabaka obulina ettaka lyabo naye ne babusalako ne bakola ne batereeza buli omu kyagabanye. Mukitegeera gwe oli okujuliza olunaku olwo nti lw'osinziirako okubeera munnansi aba ategeeza nti n'enkeera ne webikeera endagaano n'esazibwamu eyakola eggwanga eryo. Kitegeeza buli muntu addayo mu ggwanga limu yakolanga ki? Gwe eyasalibwanga ova Ntuŋŋamo Lukunjiri gwe gwaddawo we baakola ki? N'olwekyo gwe gwalowooza nti oli Munnayuganda by birth olw'okusalawo ensalo. Naye gw'owaawa bwe tebaakusalako busazi. Bajjajja bajja lwa bizibu. Abalala bajja kukola. Abalala naye bali abaasala tebaakola mawanga. Kye njagala obategeeza. Amawanga go gaakolebwanga ensi efuna obwetwaze n'eyitibwa ensi. Ffe wane yaffe yafuna mu 6 kakati waliwo ebibuzaabuza abantu. Nagenza okulaba ne bannamateeka babuzaabuzibwa abamu. Bwe kibanga kituufu aboogeranga be bababuulidde. Banga waliwo eno article namba 9 we mugirabe egamba nti asangibwa ng'obadde munnansi nga 8
ogwokumeka 1960 nti ogenda kweyongerayo obeere muki ekyo kirala. Kino ekya ssemateeka wa 1995 kigamba nti abadde munnansi ssemateeka ono nga tannakolebwa weyongeddeyo okubeera munnansi ng'ekoze eki ng'ekoleddwa article 9. Eyo si ye article y'obunnansi. Article y'obunnansi ebeera ennyonnyola kika kya bunnansi ky'oli. Oba mukitegeera bannange? Era etandika nga article ey'ekkumi yetandikibwako okunnyonnyola nti agamba nti munnansi by birth abeera atya. Omu ku bajjajjaabo alina okuba nga yatangibwa nga memba singa yajja. Omanyi abamu waliwo n'ebibabuzaabuza bamu balowooza nti bajjajja bwe baba nga bajjanga 1000 era nawulirako abogera ku nnyina mwiru. Nnyina mwiru naye yennyini ne bwajja wano tebamuwandaga muntu ne baba yajja mu 19. Ssemateeka agamba memba seyajja. Mukitegeera? Memba ki eyajja edda gw'olina kubanga waddayo dda ng'ensonga eyakuleeta yaggwako okusinziira kwako akawaayiro. Mutegeera kye mbalaga? Bw'obanga wajja 1900 owulira okujja n'obwa memba obiwulira? Batera bikozesa nga babikozesa ku bakyala nti ekimuyisisa omukyala ye talibeera waki wa muzira awo wafumbiddwa. Gwobeera wakyala. Kakati oluddewo bulwi okukyaluka okusinziira kawaayiro kali. Naye ensobi gye twalaba gye baakola bano ssemateeka wa 1995 kwe kulowooza nti baalina obuyinza okuteekawo akawaayiro ako nga tekabeerangawo ko mu Uganda mu ssemateeka zonna ezajja zikolebwa nga Uganda etandika. Mukitegeera ffe we twatandikira okubakuba ensobi nti ssemateeka wa Uganda eyasookera ddala ekyo teyakyogera ate nga ye yatandika eggwanga. Era ye ssemateeka oyo yagamba buli asangiddwawo kati munnanki tewaliwo muntu alina buyinza kukyusa ekyo. Naye baba bakulonze mu kifo ki njagala mukitegeere. N'olwekyo abaalondebwa obulondebwa okubeera badderegeeti. Naye delegate abantu bakimanyi ekikyawula ku representative. Delegate gwe toyina kookola nga sikugambye. Representative gw'obikola byonna ku lwange naye mba sitegedde. Kati abasajja abo n'abakyala beewa omulimu gwe baakola nga mmwe abaabalonze mmwe Abanyarwanda babalonze temubagambye nti mutugyemu mu ssemateeka tetuliimu. So ne bakola lisiti y'Abanyarwanda mugali amawanga naye ne bakola akawaayiro akannyonnyola munnansi nga ko kalaga gw'okugwamu eri lisiti olina kubanga gwe kikufuula Munnayuganda ekitundu mw'ozaalibwa baakisala ku Rwanda. Kino kyangu okutegeera. Mbiko bagisala ku Rwanda bannange eyagirabanga bagisala ku Rwanda wanika omukono. N'olwekyo ekyo kyagenderera okujja mu ssemateeka. Baali tebagenderedde ggwe naye balina be baali bagenderedde. Tumwe ne mugenderamu. Abasajja n'abakyala be baali bagenderedde baalwana nnyo okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Era pulezidenti w'eggwanga n'abaagala nnyo nabo ne bamwagala nnyo. Era pulezidenti bwe yagamba nti muteekemu ekkomo lya bisanja 2 ku bwa pulezidenti, abayaaye ne batandika okubaza nti bali baayagala ennyo banditutwalako obuyinza ng'avuddeko. Olaba nakati babibagamba nga temulina na buyinza bwa waka. Tebabibagamba? Ne bagamba tubasibye. Kati basi eddelegate balina ensonyi era mbasaasira. Kubanga tujjeyo eze kubanga baagala balabe bwe kitambudde ekyolwaleero. Abalala tebazze kubanga balina n'ebyafaayo bye batya. Waayi wano baakwatawo abantu nga 18 wali ne basibawo 9. Oba wayinza n'okuba watubala naga abantu tebalina ennaga muntu zaffe tebajja zituddiza. Kakati njagala okubategeeza buli muntu yenna
alina maama ne taata nga bonna Banyarwanda, naye nga bwe wali ojjuza empapula okufuna endagamuntu mu nsibukoyo nga ekitundu kye wateekayo tekiri ku lubalama oba booda ya Uganda ne Rwanda, eyo endagamuntu bw'onaagitwalayo gikyusa tebajja gikuddiza, naawe wagifuna mu bukyamu. Omanyi waliwo be tubuulira bo ne bagamba nti ffe twazifuna dda, ekigenda okuva mu kukyusaamu tebagenda kugikuddiza. Waliwo enteekateeka eraga nti wagifuna mu buki, mu bukyamu. Lwaki kiri bwe kityo? Era abantu abamu mbawulira, nze kyenjagala, njagala nnyo omuntu eyeebuuza oba awakanya ng'aleeseyo etteeka, naye saagala muntu avuma abantu bano abakutte omulimu ogw'okutereeza ebintu by'eggwanga. Oyo omuntu aba n'ekigendererwa nga kyanjawulomu, kubanga kaakati omanyi omuzungu agamba nti you must fill your brain before you empty your mouth. Oba tonnamala buli kigambo mu kamwako, sooka ojjuze obwongo. Kitegeeza nti fuba nnyo okusooka okunoonyereza. Kati bw'omala okunoonyereza n'omanya, kati by'omanyi otandika obbisomesa. Naye abantu baffe abamu osookera ddala omutunuuliranga mu ekyamazima buli kintu ekibadde mu kamwa kimazeemu, naye nga tekivudde wali ewabeera ki ebiteekeddwamu. N'olwekyo eyo enkola teyinza kututwala mu maaso. Ssemateeka wa Uganda eyakolebwa mu 1995, myaka ndoza 30 emabega, bwe yakola lisiti y'amawanga agamanyiddwa nti nga 1 February 1926 gaaliwo, n'Abanyarwanda yabakola ki? Kakati gwe kuba maapu, kuba pulaani, kuba tooki ewamu, bwe bagamba nti eggwanga lyaliwo nikyebategeeza. Abo abateekawo 1926 bategeeza nti ku 1926 baagatta amawanga ne gakola Uganda protectorate. Okitegeera? Kati kitegeeza nti eyali mmemba waago gokka agaagattibwa, kitegeeza bwe basalawo ne bagamba nti kati gabivuddeko, gaba gaddayo era naawe odda we wagattibwa wewayiki. Oba mukitegeera? Kino ekintu kyangu okutegeera gwe kuba ekifaananyi kya Uganda. Uganda yalina amawanga: Buganda, Busoga, Bunyolo, Luki. Mukitegeera? Kakati omuzungu tewaliwo Uganda, teyali Uganda, naye ogutundu gwa Afrika bwe baali bagugabana. Kakati omuzungu eyagabana wano bwe yatuuma ekiraalo, kubanga bwe tukiyita protector